abantu akakadde kamu mu emitwalo 30 mu Uganda bolekedde embeera ey'akazigizigi oluvannyuma lw'eggwanga erya America n'omukulembeze waalyo omupya amanyiddwa nga Donald Trump ogenda mu maaso n'okubeera ng'asala obuyambi obubadde buweebwa amawanga agageetaaga okubeera nga gabeerwa. Ebigambo byayonoonese dda mu ggwanga Uganda ng'eggwanga erya America lyamaze dda okubeera nga ligamba emyezi 3 okuva kati okuva ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno okutuukira ddala emyezi 3 mu maaso gagenda kubeera maziga miranga na biwoobe. Omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump azze mu kaawu byonna ogenda beera ng'obitegeera wabula ng'abantu akakadde kamu emitwalo 3 wano mu Uganda beeboolekedde embeera ey'akazigizigi abo balina akawuka akaleeta mukenenya. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera nga tetunaba kuva ku ggwanga erya America. Ampuliriza omulungi, eggwanga erya America wano olunaku lwabadde lwajjo munnansi wa America yagenze mu maaso n'okubeera ng'afiira wano mu Uganda, abalala ne basimattuka n'ebisago ebitagambika. Byonna ogenda beera ng'obitegeera. Akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwajjo kakakasizza era kasibye n'abantu b'e Kawempe wakati mu kujjuza ekifo ky'omubaka Muhammad Segirinnya eyava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko awo. Wabula ebibuuzo byabadde bingi eri akakiiko k'ebyokulonda nga buli akwata omuzindaalo akanenya olw'ebikolwa byabyo. Nabyo ogenda kubeera ng'obitegeera osobole okubeera ng'obimanya. Tugenda tunulya ku nsonga ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Lily Puzzle. Lily Puzzle mbadde simwogerako batudde tugenda mwogerako. Lily Puzzle yavuddeyo oba yavaayo n'agamba nti NUP terina mukwano era teyagala bantu baayo. Mu ngeri emu EPASA olunaku olwaleero naye avuddeyo. EPASA avuddeyo ebigenze mu maaso ngenda kubeera nga mbikuwa nga bw'olaba ebigambo ebitambula ebbali awo Bobi Wine amukooneddemu n'ebigambo ebirala bingi. Ddeka tuyigire ku EPASA oba oliawo okwanukula Lily Puzzle asobole okubeera ng'amanya. Era Lily Puzzle takomya wayongeddeko n'agamba nti mwe abanoonya obuyinza mugenda kubujja luddawa. Ebigambo bibadde bingi nnyo. Ngenza okutunulira Lily Puzzle nga Lily Puzzle n'essaanya enjawulo 0. Lily Puzzle n'essaanya Mujahideen oba Muhaidiini ng'enjawulo 0. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero nteredde bubya okubeera nga nkutuusaako ebibadde gy'otabadde mukwano gwange. Njagala kutandika n'amawulire agatali malungi wano mu ggwanga Uganda. Naye nga ngatandika njagala kutandika n'ebigambo ebya His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko Bobi Wine yasinziira mu Chicago gye yali agenze mu lukuŋŋaana olw'abannabyabufuzi ab'enjawulo. Bobi Wine n'akalaatira abantu beeno okuteeka akazito ku bakulembeze baabwe nga bagamba nti mubateekeko akazito bagambe abakulu mu gavumenti ya America erekerawo okubeera ng'esponsalinga okubonaabona kwaffe, ebeere ng'egaana okusponsalinga ssente ze bakwata ne bawa gavumenti ya Mwami Museveni ze ssente zennyini zakozesa okubeera ng'oba oliawo atulugunya munnayuganda okumuliisa akakanja. Ebigambo bya Bobi Wine byali bwe biti. Katusooke tubiwulirize then nzije tweyongereyo. Kisaguno. This historical event to appeal directly to all my. I want to take this opportunity. Njagala okutwala omukisa guno. This historical event to appeal directly to all my African American brothers and sisters. Please, please, and please tell your governments through your elected representatives in Congress to stop sponsoring tyranny in Africa. Kyagulanyi Robert Ssentamu nga bw'omuwulira abadde asaba Abafirika Abamerika
abagenda maaso n'okulabika nti bawangalira munda mu ggwanga lya America agenti bannaye gavumenti yamwe mugigambe kerekeraawo okudisponsoringa Tyra ne enduulu ne zivugira Kyagulanyi. Please tell your American government to stop sponsoring oppression in Africa. Mugambe gavumenti ya America erekeraawo okusponsoringa okuteeka ssente mu kunyigirizibwa mu Africa. Enduulu endala. Please tell the US government through your elected Congress members to stop paying for our death. Gavumenti ya America mugigambe erekeraawo okusasulira okufa kwaffe. Kyagulanyi ali mu Santiago Chile. The United States government currently supports the military regime of General Museveni. Era n'agamba nti kyamazima nti gavumenti ya America ewagira gavumenti ya President Museveni. Please stop it. Kale no bibadde bimu ku bigambo ebyogeddwa omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform bw'abadde mu lukuŋŋaana olwa demokrasi olukomekerezeddwa ali mu kibuga ekiyitibwa Santiago. Embeera bweto bwe yali ampuliriza nga His Excellency the President agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza eggwanga erya America mu lukuŋŋaana olwaliyo nti oba oli amulekerawo okubeera nga mukwata ensimbi ne muziyiwa buyiyi mutyo nga temugoberedde biki bye zigenda kukola naki kye muzisindikidde okukola naddala mu mawanga aga Africa. Abatufuga eno mu Africa ensimbi ze mutuwa okuyamba abantu mu malwaliro, okuzimba enguudo, okulaakulanya bannansi, ate bo bazimalira mu byakwerinda. N'agamba bwe muba mubawa ssente mufolowinge ssente muzisindise zigenda kukola ki, era bwe ziba zituuse zikozeewo bye ziteekeddwa okukola, wabula bwe muzibanga buli we muzibawa bo bagenda mu maaso n'okubeera nga bagula byakulwanyisa, ogenda mu maaso n'okubeera nga batulugunya bannansi, bamalira obudde bungi mu byokwerinda okusinga ebyo ebikulaakulanya bannansi. Byali bigambo bya Bobi Wine mu kiseera ekyo. Bino nno mbikugamba we tutuukidde olunaku olwaleero ng'abantu akakadde kamu 30 wano munda mu ggwanga lyattu Uganda tetunnaba tunuulira mawanga malala nga boolekedde obulabe obutagambika. Obulabe butya? Bano babadde bafuna eddagala ery'akawuka akaleeta mukenenya erikakkanya okusinziira ku project oba ku programu y'eggwanga erya America emanyiddwa nga USAID. Eno ng'ebadde eteekamu obulindo n'obulindo bw'ensimbi buli mwaka. Oluvannyuma lw'okukyusa obukulembeze mu ggwanga erya America ne baleeta omukulembeze omuggya amanyiddwa nga Donald Trump ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini yagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti mulekeraawo okubeera nga amawanga gano mugawa ensimbi. Mulekeraawo okubeera nga amawanga gano mugawa ensimbi. Omukulu agamba nti ssente nnyingi ezisaasaanyizibwa mu ebyo byayise ebitalina makulu. N'agamba musooke mukakkanye ensimbi ezo tusooke tutunuulire oba tunaagenda mu maaso okubeera nga tubawaayo ensaamusaamu oba tuzibagirako ddala. Wabula oluvannyuma lw'emyezi 3 ennaku 9 yagambye nti ssente zonna muzibagjeeko. Twogera bino nga mu Uganda getukaaba getukomba. Twogera bino mpuliriza nga mu Uganda getukaaba getukomba. Omusajja yagambye ennaku 9 gy'emyezi 3 ng'ogyeko eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Egypt agogo bagambye mugawe ssente. Donald Trump agamba Isirayiri n'eggwanga erya Egypt abo temubaggyako ensimbi, mubawe ensimbi. Wabula amawanga agasigadde Wolan gonna mugira muwummula, ensimbi bazituggyeko. Ab'ebyobulamu wano mu ggwanga Uganda bavuddeyo ne babaako bye boogera. Okusinziira ku bigambo bya Donald Trump ono okuva lwe yajja mu buyinza, ekituufu kiri nti akasajja kajja kuluma, si kumegga kyokka. Era abaali bagamba nawulira Anita Amongi ng'ayogera mu palamenti, kasita Abamerika balonze Donald Trump bw'anajja sanctions ng'azituggyako. Shame upon you.
ebintu bikalubye. Nempulira omukulu Muhoozi ng'agamba mbu Donald Trump mu kiwezi munnange ke yawangudde akalulu ensonga egenda kubeera masavu. Shame upon you Generali. Omusajja yatandise n'obukwakulizo bukambwe. Yasooka n'agamba abaddugavu mu America abagwira kagenda bajjotoka nga yakalayira bwati. Kakati tannabugumya nankooge wakati mu ntebe y'eggwanga ya America agamba nti obuyambi Olan mu sebbali. Now, tubadde tutunuulira wano okusinziira ku mboozi eyakoleddwa omukutu gw'amawulire gwa NTV nga tuwulira abakulu wano mu Uganda nga beemulugunya ku nsonga yennyini ey'okubeera nga batusazeeko obuyambi. Naye njagala tutunuulire ekikulu. Obuyambi kituufu baabutuggyeko. Lwaki tukosebwa olwaleero nga tulina gavumenti emaze mu buyinza emyaka 39? Bw'oba obaze amangu ogamba emyaka 4. Katsoke tufune emboozi eno then nzije ate tweyongereyo. Okay. Agents for International Development mwaka Government ya America ng'eyita mu kitongole kyayo kya United States Agents for International Development oba USAID ebadde wa Uganda obuyambi bwa kawumbi kalamba $1 nga bwe buwumbi bwakuno obusoba mu 6 nga zino zonna zibadde zigenda ku nsonga ez'enjawulo naddala eby'obulamu. Gavumenti yennyini byeteekamu obukunkumuka bw'ensimbi ezitamala. Kyokka kati bino byonna byayimiridde oluvannyuma lw'obukulembeze bwa America okukyuka nga kabwejumbira atudde mu ntebe Byandaala John Donald Trump ye yayisizza ekiragiro kino ng'ayagala bamale ennaku wazinda 9 nga babalirira n'okutunuulira engeri obuyambi buno gye bubadde bugabibwamu mu mawanga agatali gamu. Bannabyabulamu nga Dr. Ekwaro Obuku ekya Trump okuyimiriza obuyambi buno bagamba nti yakoze ensobi nnene. Ono omukulembeze President Trump alimbye nnyo kubanga sente pitirivu eziva America zigenda ku lutalo. Emabega eyo olutalo lwa Iraq. Ate zino ntono ezija Africa eza mukenenya, malaria, akafuba. Ezo ate zikola ddala. Okusookera ddala Dr. kyoyogerako oli mutuufu nti yakoze bubi. Naye nga tonnaba kunenya kuwa ssente buuza lwaki azikuggyako. Kikulu nnyo. Bw'aba abadde azikuwa emyaka gyonna kakati ekiseera weebuuze lwaki azikuggyako. Ntandise n'ebigambo bya Bobi Wine wali ng'akulaga nti bwe muba muwa Uganda oba amawanga gano obuyambi mu followinge ssente zigenda kukola ki? Leero ba Dr. munenya Trump nti omukulembeze ono yakoze bubi. Nange nzikiriza yakoze bubi. Naye ssente ze babadde babawa mubadde muziteekawa nga gavumenti kubanga ebyobulamu bifu, ebyenjigiriza bifu, ebyobulimi bifu, ebyenjigiriza bifu. Onoonya ekiramu mu Uganda ne kikubula. Ebyokwerinda bye muteekamu ensimbi obuwanana ate mu kifo ky'okukuuma abantu ate biwamba, bitta n'okubuzaawo abaana b'abantu. Kyokka ebyobulamu bino bye mugamba America byebadde eteekamu akawumbi kalamba ak'ensimbi buli mwaka, mmwe mubadde temuziteekamu ng'ate ebyobulamu mubiwa bugolo, mubiwa obusente obusembayo okubeera nga butini ddala. Kale no Dokita ndowooza tosaanidde kunenya Trump nti ateeka ssente nnyingi nnyo mu ntalo ebyo yaabwe ng'eggwanga nga America. Wandibadde ofokasinga n'okunoonya lwaki ffe batuggyako obuyambi because bali mu kubala kati bitabo ssente nnyingi ezigenda naye gye zigenda ddala zikola ebyo bye ziteekeddwa okukola. Kwagamba nti mu Uganda embeera y'ebyobulamu yandisajjuka kubanga ensimbi zino zibadde zibikkirira omuwaatwa munene abakulu mu gavumenti we babadde tebafaayo. Ono bannayuganda balabudde nti baleka manye ng'akoza n'owebbwa kubanga n'eddagala lyandibula mu malwaliro. Programs hizo zonna waliwo engalo za America awo nga bataddemu ssente
n'olwekyo bwe bayimiriza puroguramu ezo Abannayuganda babulijjo bajja kubonaabona okufuna ddagala, okay, okupima omusaayi, kulaba abasirikale bayimirire batya oba olina omukenenya, okupima omusaayi, okucekinga oba olina mukenenya oba toyina. Wabula yateekateekera minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agamba nti bo nga gavumenti baakusigala nga bavujjirira obuyambi we buyimiriziddwa. Agumizza abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya ng'eddagala eribaweebwa bwe bakyalirina mu bungi nga kale tebasaanye kugugumuka. Yes, kisobola okukosaamu nga mu kutandika kubanga bayimiriza immediately, naye tujja kutuula era twatandise okwogera nabo. Tujja kutuula tulabe activities oba ebintu bye badde bateekamu essente nga biri critical. Tugenda kubilistinga tulabe sente ze twetaaga, tutule ffe nga gavumenti tulabe tuwe tusobola okujja sente tutandika okukola ebintu ebyo. Kyokka Atwine n'Obuku bakkiriziganya nti keekadde gavumenti etandika okulowooza ku ky'okwongera ensimbi mu byobulamu. Akalulu kajja mwaka gujja, sente zitanze ogenda ku butongole bwa bululu nga Electoral Commission nga Parliament, okay, si kibi naye ndowooza sente ezo bazidize bazireetewa ku minisitule y'obulamu. Kijja kutuyamba tutuule tube frugal oba okukekkereza, tuyiga okukozesa sente bulungi mu buweereza bwaffe, tulabe sente we tuziteeka wa awasaanidde wetuteeka sente oba wetusobola okulinda. Mu balala abagenda okutaataaganyizibwa olw'ekiragiro kya Trump mulimu abanoonyi b'obubudamu, abalimi b'omu byalo n'amaka amafuna mpola. Kino kyanditeekawo embeera y'okugabattukana nga buli omu anoonya bw'ayimirizaawo obulamu nanti kye walyanga bw'olaba ennaku olekayo. Okay, kale yeye emboozi byebyo bigenda mu maaso. Gavumenti yaffe eya wano espendinga sente z'otamanyi na muwendo omuli obulira ezo ze bayita espendinga sente mu byokwerinda omuli n'ezo ezitamanyiddwa kye zigenda kukola. Now kati obulabe buubuno nkugambye abantu akakadde kamu emitwalo 3 boolekedde okubeera nga ebyabwe byonooneka. Gavumenti ya Uganda egamba okusinziira ku Dr. Diana Atwine nti kye kiseera gavumenti etandika okutunuulira ebyobulamu. Duli ebadde ekola ki? Egamba nti bakwate ebintu eby'enkizo kati bye baba basoosowaza. Yes, kitegeerekeka kyayogera naye njagala kubuuza, bw'obanga obadde olemereddwa ebyobulamu ng'aliwo n'akuwa ku ssente, gwe ogenda kukola otya ng'abadde akuwa akawumbi akalamba buli mwaka akakuggyeko okavaalinga eggaapu eno yonna abantu basobole okufuna obujjanjabi? Kitegeeza obujjanjabi bugenda kwongera okubeera obuzibu. Ekyo kye kituufu. Obujjanjabi bugenda kwongera okubeera obuzibu. Bino byakwerimba nti nno bano bagenda kubeerako kye bakyusa. Ekiri fane, baminisita ebizimbe byabwe byo bigenda mu maaso buli lunaku bazimba ebizimbe. Bobi Wine emirundi gyonna yali mu Parliament y'e Bungereza awe London. Nagamba nti enguzi ye kansa aluma ensi. Enguzi ye kansa aluma amawanga kuba tawona. Oba otegedde, amaliriza gwe yakutte amaze kutta. Kati wano mu Uganda ndowooza kye kiseera tutandika okubeerako ebintu bye tutunuulira. Emyaka 3, emyaka 39, emyaka 4 oli mu buyinza, toswala oyimirira oyogeranga bwe mwakoze oluguudo lw'egundi. Ebyo singa temukyabyogera na mu bantu. Emyaka 3
mu 90 mu buyinza okyajja n'oyogera ku byenjigiriza singa temukyabyogera. Ebyenjigiriza singa ebyo mwabimala dda. Amin yafuga emyaka 8 gyokka ebyenjigiriza ne birabika singa yafuga 15. Muli mu kwogera ku bintu ebibaswaza obuswaza. Bwe bagamba Anita Among alidde enguzi oyo nga Mwami Museveni amuyita talina kyamugamba. Robin Nabbanja babbye amabaati g'abawejjere nga basigala be banene mu kabinenti. Enguzi ye kanaaluzaala. Singa tetukaba nti America etugyeko obuyambi nedda. Singa tetukyetagala buyambi bwa America okusinziira ku by'obugagga bye tulina wano. Buli region mu Uganda erina eby'obugagga. Singa tetukaaba ni obuluvu, obubbi, obulyake, n'obulimba, n'obunnanfuusi, n'obubi bw'abo abatufuga mu Uganda. Bino byonna mu bitunulya kyamuli. So embeera bwetyo bweri, ndowooza tukendeze enguzi, tukendeze obubbi mmwe abali mu gavumenti, sente y'Abannayuganda etandika okubeera ng'ebagasa singa leero temukaaba America kubanga yeetereza byanfuna byayo. Okuyimiriza gye badde esaasaanyiza kibeeranga muwala kujja n'akugamba nti omanyi gundi, omanyi Eric nti oli mukopi. Bw'obeera nga totegeera ojja kunyiiga gaakawala kammanyidde kaŋŋambye ndi mukopi, ojja kunyiiga bunyiizi. Naye obukopi kitegeeza igwe okusigaza ekikyo obanza okusigaza ekyange ne sikyejjaako kikuwa. Oba okitegedde oli akulangira gwe obutejjaako kikyo. Obukopi bulina we bwetaagisiza. So America eri mu kubalansinga bitabo byayo. Wano tutandise oginenya mbwe tuggyeko lumu. Lwaki tetwetegekera akaseera akangu akazibu bwe katyo? Njagala kubeera nga ensonga eyo ngikwata mukwano gwange ngiwummuze ebbali. Bwe mba nga ngiwummuze ebbali njagala onzikirize tusooke mu kalulu k'ekawempe kuba ebbugumu lyeyongedde ebitagambika. Naye kana kayimba kalungi naddala ku mbeera gye tuvuddemu ka Eddie Kenzo newankubadde ate n'eyakayimba yamala eyo yensi. Katusooke tumale okubeera nga tukafuna biwoobe, addala kituufu biwoobe. Katukafune eggwanga Uganda naku miranga na biwoobe. Ekyo tojja kibuusa maaso yadde n'akatono. Kale akayimba ke kano kamusuuza Edrisa akaana kambaata newankubadde ate yeegatta mu kiseera kino n'abanyigiriza Munnayuganda. Bana bafe era mutukola wanese no mekumalamu jolinga nogenda mwisawo bibakolite banange mukola bubi wakulira mwanyemwa abatayina mitwe ye watuze ngolecha to make awareness banange kubanga buli kyolaga mulugube nadala mabatulondere mulugube Remember Parliament. Ebyo biteeka by'obagabako omutali kantu. Baana batunuusibwe.
oyo ye Eddie Kenzo. Akayimba kagamba biwoobe naye kaakati takyayogera biwoobe, yeegatta kubaleeta ebiwoobe mu mayumba g'Abannayuganda. Ensi bw'etyo. Njagala kubeera ng'ensonga eyo ngivaako. Ensonga y'e Kawempe eyongedde ebbugumo, wali mu kujjuza ekifo ky'omubaka Sseggirinya, naye ndowooza awo kanzijewo tusooke tugyewo obubaka buno. Obubaka buno tusooke ne puzzle. Emboozi eno gikwate empola okusobola okugitegeera. Abantu bangi bazze banenya Bobi Wine, naye nga bamunenya tewali nsonga lwaki bamunenya. Lwaki nkugamba nti tewali nsonga? Eddie Kenzo bwe yali atandika okwekyangira ku Bobi Wine, yagamba nti yagaana omunona ku airport. Ne tukitegeera nga tuyita mu mugenzi Jjajja Ichuli nti Eddie Kenzo baali bamuwadde obuwumbi 4 alwanyise Bobi Wine. Ne tulaba Gravity omutujju. Gravity ng'ayingiddemu amaanyi g'okulya nga gamuwambye. Alumbye One Love Beach y'omusajja, atutteyo akasawo ka seminti, atutteyo omusenyu wheelbarrow 2, agamba twagala ddwaliro. Ebyamutuukako mwabiraba. Bonna abazze balwana Bobi Wine, bonna babadde cross ku ye. Liri Paza alina oluyimba okusoma, Bobi Wine ye yaluzannyamu. Eddie Kenzo yava eno mu Firebase ng'ayambiddwako Bobi Wine. Gravity omutujju ayina we yakubiranga ennyimba awo, ennyimba nga video Bobi Wine mwali. So bonna amadaala gaabwe balinyira ku Bobi Wine, batuuka waggulu ne batema. Kakati Liri Puzzle bino bye bimu ku bigambo bye byayogera. Katono nnyo tubifune then tujje. Olaba obulungi bwa Bobi Wine n'obubi bwe. Wetegereza abaana n'ebyana ani gwe basinga okutiitiibya darling. Omuzzukulu, abazzukulu b'owaka ne bwapama mu lujja abo abaana baawo. Otegere ne bwapama ne bwafuka omujjwa mu opposition mulimu abajjwa. Kati ffe tuli bamujja na nnyina ne bwe tubeesibako nti wano kyekika kyaffe baatuboola tebatwagalirawo ddala, baatugoba mu lujja lwabwe. Otegera mu opposition mulimu abajjwa teweeyibaala. Yes, mulimu abajjwa abaana n'ebyana bakuboola ne bw'obaagala bagamba gwe omusayi tegwakusiima toli mwana wa wano. Oyo ye Liri Puzzle. Bye bigambo byayogera. Liri Puzzle byonna ng'abyogera. Njagala tutegeere. Epasi Uganda ayina akantu ke yakoze. Njagala tukawulirize. Tukola enjawulo wakati wa Liri Puzzle ng'aba NRM bafulufiga bamugamba baako w'oyimiridde, oli wa NUP oba oli wa NRM. Kasita otuuka kweryesa omanya naawe oli awo totegeera by'olimu tobitegeera. So bano bo bafulufiga baliwo kunona ne bwe balaba nga naawe oli awo kigambo kyemma nkozesa kankireke. Njagala owulire. Abantu babadde bagamba Epase nti NUP teyakufuddeko, teyakupostinze. Wuliriza. Njagala owulirize Epase kye yayogedde. Then nzije nkubuulire. Epase yagambye bw'ati. No, it doesn't matter. Abanupu tebannaba kumpostinga. No, it doesn't matter. They are still my friends. Tewali kikyuse oba kitegeera. So bayinza okuba nga waliwo ebibakutte. Wuliriza statement eyo.
aba NUP tebakupostinze. Oba owulira, aba NUP tebakupostinze, batandika olwo omuprovokinga n'okubeera nga baagala omuleeta obusungu agenda against ne abaana ba NUP oba ne Bobi Wine. N'agamba ekyo tekyetaagisa, bakyali mikwano gyange, bayinza okubeera nga bali bize. Ate nga kituufu bayinza okubeera nga bali bize. Obusungu bwa Lili Puzzle buva ku kivulu kya Saha nti ye Puzzle tebamupostinga, Saha bamupostinze. Obusungu gye buva. Naye njagala okulaga Lili Puzzle Apas ne King Saha nga balina bye bakyamaliriza nga baagala okunsupportinga naye nga balina ebirala bye bakolako. So it's very understandable. Nange ndi bize ng'omuntu. Agamba bayinza okubeera nga bakyalina bye bakola ne bajja kumpostinga. Yes, bayinza okubeera bali bize. Nange ndi bize ng'omuntu. Era kugamba nti kiri understandable, kitegeerekeka. Omuntu aba tannakupostinga tekitegeeza nti takwagala, takwagaliza, wabula ayinza okubeera akyali stuck mu nsonga ezimu oba ku bintu ebimu. Nabo balina okuba nga bali bize. Eno show ndi omu kuba gitegese. Ntaddemu ssente zange. Gwalabyeko promoter. Nze promoter wa show yange. So gwe kyoba omanya nti mulimu ssente zange nti ngezaako okukola ekintu kyange ne tiimu yange. Okitegeera. So bingi ebindiko nange ng'omuntu okugezaako okukola ekintu ekirungi. Onfuna bulungi. So ndi mu kupushinga. So bonna omuntu wanaaba asoboledde okumpostinga kyaba asobodde. Oba asobodde kumpostinga leero oba nkya oba ddi kasita abanga mpadde support ye. Ffe tusiima. Njagala kwebaza Apas. Ebigambo by'oyogedde byetaagisa muntu alina magezi n'ak'obuntu. Omuntu atategeera, omanyi nabagamba omuntu asobola okubeera ng'alina amagezi ng'amanyi naye nga tategeera. Apas alina amagezi mangi nnyo, amanyi nnyo kyokka ategeera. Nti mu kiseera kino omuntu ayinza okubeera bwe ekyo kyetaaga kutegeera. Si magezi, kyetaaga okutegeera. So bino Lili Puzzle byatategeera. Wabula nina kyengezaako bazimbira. Tusooke tuwulirize Lili Puzzle mu katambi akalala. Bw'ati ye bw'agamba. Mbeetoolooza ne tubitegeere. Kyemulinga kyemulinawo ekyomuwendo temwagala buli muntu n'abasirikale kati kambabuulira amagezi gajje. Kyemulinga kyemulinawo ekyomuwendo kyemwandikutte n'obulungi basirikale ne mubeera mikwano gyabwe n'okwekubya ekifaananyi n'omusirikale abo bakuvuma. Kati baani abanaabayamba? Gwe mwagala dde mu ntebe baani abanaamukuuma? Stupidity of highest level. Abayinza okubayamba bali aba ogu faffe natwerimba abayinza okubayamba kwebyo bye mwagala okukyusa abasirikale ate nabo baabakoowa kuba mubavuma. Kakati bwe munaagenda mbuyinza mwaba bwagala tewabeere maje gaggwanga kubanga n'abasirikale temubaagala. Okwekubya ekifaananyi n'omusirikale w'eggwanga ayinza okubeera faaniwo. Omusirikale nagalunda betwekubyeyo akafaananyi ogwo musango olw'okuba weekubizza ekifaananyi n'omusirikale. Omusirikale yeetawulira musiki. Lunda omusirikale tayagala musiki. Gwe bagambye omusirikale bw'ajja mu yunifoomu tagendako mu bbaala. Bwe weekubya ekifaananyi n'omusirikale ng'omusaze mu kkubo wa trafiki ako kanyampi kekubiza ekifaananyi n'omusirikale ani agenda okuyamba okugusa by'oyagala ate gwe mulinawo yekka. Ngajjoba temugalina mulinawo omuntu ogu ayinza okubayamba musirikale ate naye temumwagala. Ani alibayamba? Ebyo bye bigambo bya Lili Puzzle
byayogedde sisobola kumunenya because mu bulamu abo abantu beera nabo nga kibatwalira obudde okutegeera oluusi bagenda okutegeera ng'obudde buyise. Liri puzzle ebimu ku bimusumbuwa bwe butasobola kuyimirira ku kintu kimu. Bobi Wine buli muntu asobola omupostinga naye kisinziira oyimiridde otya mu nkolaganayo n'abantu. Nagamba Bobi Wine ge maanyi g'abantu, oyimiridde otya ku nkolaganayo n'abantu. Nja kuwa example. Bobi Wine yapostinze King Saha. Gwali eyo obuusabuusa King Saha? Nkiddamu. Bobi Wine yapostinze King Saha n'amuwa drop abantu ze bali mu kaayaniro oba ze bakaabira. Ali eyampuliriza obuusabuusa King Saha. Ennyimba aziyimbye akamwanyi n'ebiringa ebyo, kabaka biringa ebyo byonna biyimbye, ate nga takomaawo ne ku ground atuuka. Kitegeeza oyo omuntu bw'otamubeererawo ate gw'obeera omubi. Bobi Wine kyeyava amubeererawo. Nkuzaayo Epase okusinziira ku bigambo byayogedde, Epase abadde ne Bobi Wine okuva emabega. Abajjukira Bobi Wine ng'ajja mu byobufuzi bino ku musolo gwa OTT, I think yalinga 2017 2018 we back. Epase yali ne Bobi Wine n'ebyo n'omulundi gwe basooka bakwata Bobi Wine nga yeekalakasa olwa OTT, omusolo ogwo gwa OTT baali beekute Epase yali mu kwekalakaasa okwo, naye Epase tewaliwo omuwulira era bw'avaayo n'akola statement mu byobufuzi ewulikika. Ajja nga waliwo ensonga. Bwe twali mu nsonga z'okubuuza za parliamentary exhibition, Anita Amongi aresigning okuva ku bwa speaker n'ebiringa ebyo, Epase wamuwulira, azawe wamuwulira nga submission zaabwe zeezo zitambula n'ensi kyetegeera oba kyerowooza oba kyeyagala. Ne tojja kuwulira Epase ng'aleekaana ebyobufuzi, tojja muwulira ng'akola kino wano wali. Kakati ababadde baagala omuyingiza mu layini Epase, Bobi Wine aganye okupostinga, abaana ba Nuupu baganye okupostinga. Olunaku olwaleero Bobi Wine agenze n'ateekayo ekifaananyi ekyo kyolaba wakati nga ataddeko suspende eya red beret ne kabotai mu black ku mpale, wali ng'ayambadde white ne Epase mu kasuuti ke. Bobi Wine agenze ku bibanja bye okuli omukutu ogwa X, former Twitter ne Facebook, n'ateekayo n'agamba tuliye n'ekivulu kituwuuba. Ash Epase 31st June dwe lunaku olw'okutaano luno. Ffenna tweyiwe mu kivulu kya Epase. Endonga agirina ebyaddala. Bw'oba weetaaga muntu agenda kuyimba omera olutiko, Epase ajja kukikola era akikola. Tabuuka bubuusa enkudi nedda. Ayimba, omwana wo n'atuula wali, nawe omuzadde n'otuula wano, sezaalawo ne nazaala ne badda wano, nga ensonga omuntu kyayimba akimanyi. Naye bino byonna Bobi Wine takikoze. Teyakikola ku ow'enkudi Liri Puzzle, kubanga Liri Puzzle omusanga WNRM wa NUP wabikoze bitya, kwegamba ye kennyini tategeera kyalimu ne kyayagala. Ne bano abantu obalaba gwe wali olabeko Epase ku kitebe kya NUP nedda, but bw'aba ayogera ebigambo bye tebyesigama ku banyigiriza bantu. Ne Liri Puzzle gw'olya muzino sikando gw'olya muziri, gw'olya muzino gw'olya muziri. Njagala tugalewo n'obubaka buno
Bunyumidde nnyo. Omuntu omutegevu bamuwa obudde. Kati Epase musajja mutegevu. Tugenda 3 tuwomerwe ebinnonogo by'omukwano Epase byatuwa. Endongo yeyo masavu. Okujjako nga towulira buwulizi ng'oli muzibe oba kiggala n'endongo y'omusajja ebimala. Kale. Abanupu tebannaba compostinga. No, it doesn't matter. They are still my friends. Tewali kikyuse oba kitegeera. So bayinza okuba nga waliwo ebibakutte nga balina bye bakyamaliriza nga baagala okunsupportinga naye nga balina ebirala bye bakolako. So it's very understandable. Nange ndi busy ng'omuntu. Nabo balina okuba nga bali busy. Eno show ndi omu kuba gitegese. Ntaddemu ssente zange. Gwalabyeko promoter. Nze promoter wa show yange. So gwe kyoba omanya nti mulimu ssente zange nti ngezaako okukola ekintu kyange ne tiimu yange. Okitegeera. So bingi ebindiko nange ng'omuntu okugezaako okukola ekintu ekirungi. Onfuna bulungi. So ndi mu kupushinga. So bonna omuntu wanaaba asoboledde okumpostinga kyaba asobodde. Oba asobodde kumpostinga leero oba nkya oba ddi kasita abanga mpadde support ye. Ffe tusiima. Abanupu tebannaba kumpostinga. No, it doesn't matter. Okay, kale. Ndowooza tuveeyo. Mbadde mpita mu comment yawe ebbali. Nezimpomera. Bw'oba ng'osobodde okuyisaamu kaawo mu comment ebbali awe zitambula, osobola okutegeera nti abaana ba Nuupu bali solid nnyo. Ekisingira ddala obukulu bawulira mukama waabwe. Bw'otunuulira mu comment awo ojja kwesanga nga yes, buli omu atandise okwogera ku kivvulu ekyo. Tugende tusupportinge mwana mulenzi Epase Ndongo agirina agikuba era ezitowa. Tugende. Away from that side, allow me okugendako ekawempe. Ekawempe akalulu k'okujjuza omukulu omugenzi mu kiseera kino. Muhammad Sseggirinya kukyagenda mu maaso. Wabula olunaku olw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu ssentebe waako Simon Mujenyi Byabakama. Nina ekigambo ekinnyumira buli wenjogera ku kakiiko k'ebyokulonda. Ekigambo Independent Electoral Commission. Independent. Mbutulina akakiiko akali independent. Uganda twokya obudde. Abantu bakatadde ku nninga era nga kamaze okufulumya ebigenda okugobererwa mu kalulu ako olunaku lwabadde lwajjo okusinziira ku byendaba wano akulira ebyokulonda. Olunaku olwajjo yagenze wali Kawempe okusinkana abeesimbyewo kw'ossa n'abo abalonzi abamu ababaddewo mu Kawempe North okulaba we bajjuza ekifo kya Muhammad Sseggirinya omugenzi mu kiseera kino. Wabula basanze akaseera ak'okusoomoozebwa okuva eri ebibuuzo by'abantu abamu. Omukyalo ono yannyumidde nnyo ebigambo bye yayogedde nga bitegeerekeka. Nkakasa akatambi kano oyinza okuba wakalabyeko wabula gwatannakalaba. Leka tusooke tukeekenneenye. Omukazi yabadde ne pointi zoono. Katusooke tuwulirize ebigambo bye, then we tuba tuva ate tweyongereyo mu bigambo ebirala. Amawulire gakyali mangi g'oteekeddwa okubeera ng'owulira era nga toteekeddwa kubeera nga ogasubwa. Wa video yaffe like, subscribinga, ensonga ebeerere ddala malidaadi sana kabisa. Erinnya nze Farida Nabatanzi nga nze akulira okunga kiyite mobilization mu NUP mu region ya Buganda abasinga kye muyita Central Region.
Mwami Byabakama sanyuse okulaba kuno omulundi gwa kubiri nga nkulaba maaso ku maaso naye ebigambo by'oyogera oba onnyonnyola birungi era binyumira ki amatu naye bwe tutuuka ku ground naddala mu by election ebintu byonna by'oyogedde byawukana n'ebyo by'okola ku ground wamu ne ttiimu yo yonna okugeza akalulu k'ekayunga by election gye twalimu ekayunga nze nakulira by election eyo kubanga kayunga is part of Buganda twafuna obuzibu bw'otalabanga mugamba mwagala ddembe tukuume eddembe tubeere bantu balamu tukole tutya byonna ne tubikola era ne tukuutira abawagizi baffe nti bannanga akalulu kano tukaagala mukuume eddembe ne bwe bakuprovokinga batya gwe guma simba layini ekikulu osule ki akalulu kootiikinge abantu baffe ekayunga byonna bakola ki baabikola okumanya mwatuyisa bubi nnyo ekayunga nti nkyajjukira n'eggombolola lye twakolamu twafuna nze nga yali supervisor w'ekitundu ekyo nafuna okwemulugunya ku polling station emu abalonze 10 bagenda okutuuka okujja nga box yajjudde dda abaana ne bakuba essimu nti mukyala Nabatanzi mujje wano eno box tugisanze ekoze eki ejjudde ne tuvuga emmotoka speed ne tutuukayo twerabireko bwekito bwekyali ne tuteekawo embeera sijja kulimba twateekawo embeera abaana bateekawo embeera kubanga obudde bwali bukyali naye nga box ekoze eki ng'ejjudde waliwo commissioner oba yali mukozi wa mebamuyita Musinguzi oba akyaliyo oba Jonathan something like that omwami oyo yajja Misinde okutereeza embeera ne kimusukkako yakukubira essimu because nali awo yakukubira essimu mwami Byabakama wavuga emmotoka nojja waliwo nze n'ebifaananyi nkyabirina mu kujja ne tukunnyonnyola ekyaliwo mwami Byabakama n'ogamba eyo polling station box eyo bakole ki bagijjewo era esazibwemu embeera nedda mu ki mu nteeko tutambuza akalulu zagenda okuwera saawa 12 kitundu nga GR forms za Nakwedde. We are here at Kamucha, as the whole country knows, today the 20th of January. Ne tugatta akalulu nga Nakwedde asinze muwonge obululu buyitirivu gwali omutwalo gumu mukakaaga mbijjukira kubanga I was in charge of that place nga tusinze muwonge obululu omutwalo gumu mukakaaga ne tusanyuka ne tutegeka tiimu egenda okuyingira Mutali Center batuuka Mutali Center returning officer ng'ebintu byasoma tebikwatagana na DR forms ekyasinga okututabula n'asoma polling station eyo gye twali tusazizza gye wali osazizzaamu gwe mwennyini wakozesa obuyinza bwo n'osazaamu polling station eyo tugenda okulaba ng'ate results ezo bakoze eki nga nazo bazitaddeko mwami Byabakama mbasaba muwulirize nga abalonzi mubawe ekitiibwa muleme kuzannyiranga mu bululu bw'abantu muleme kucyanga bululu kye mwakola ekayunga temukireeta kawempe wano tuli mu Buganda tugenda kufa nammwe akalulu tukola ki akalulu kano tukaagala kubanga mukimanyi bulungi nti wano tulinawo ki mukole ebyo byonna bye muteekeddwa okukola mu mirembe mugaane kuteekawo mbeera ebiseera ebisinga mwe mukyankalanya ki abalonzi tubalinze kye mwakola ekayunga tekijja wanene kawempe. Okay, kale obwo bwe bubaka omukyala bw'atadde bwe ndowooza nti bulungi nnyo ate era nga bukulu nnyo so weebale nnyo nnyabo weebalire ddala ewatali kubeera nga mbalwisa kubanga ekituufu kiri nti akakiiko k'ebyokulonda ke kavuluga ebintu ebiwo teweetaaga na kubeerawo ki akakiiko k'ebyokulonda emirundi mingi ke kavuluga ke kaleeta emivuyo n'abantu okubeera nga beegugunga. Njagala tugende mu bubaka buno bukulu nnyo mbadde n'ensonga lwaki mbuleese
So muganda wange yeekolera weebale nnyo weebalire ddala. Wabadde mwegendereza ng'oyogera ebigambo bino ate ng'obitegeeza. Kale weebale nnyo weebalire ddala. Weebale nnyo weebalire ddala. Njagala muwulirize ebigambo bino. Birimu abantu babiri. Mulimu Lili Puzzle ne Dr. Kano Kizza Besigye. Lili Puzzle ne Dr. Kano Kizza Besigye. Tugende. Video akampi okusinziira ku ebiseera ebisinga bwe mba ngenda okutandika program nsooka ne nkuteerawo ka video akampi okusinziira ku kye ngenda okwogerako ekinfuula zo okwanikula so sa zo okwogera obwogezi. Lili Puzzle gw'oli mu kwanikula ani? Video ndaba zaanikula naye siraba video z'oyanikula. Ennaku 3 buli lunaku ng'entu yookeera ozisaza bibatu babi tebayagaliza bwe bakola laale zaabwe tebatuyita kyokka NRM yo bwe tulaga nti etwetaaga ne tuyita tugeye tugiyimbire ne batukakkanako ne batuvuma ffe twava mu kyalo twajja kukola ssente tuyina abaana twabonaabona nnyo kojjange gundi yaŋŋamba kolanga bukozi ssente kyokka ate bo ne bakukakkanako ne bakuvuma baani. Munnankyukakyuka kye yakoze video ng'ekulumba era munnankyukakyuka kye yakoze video ng'ekukkakkanya. Ani yakuvumya amannyo nti geetaaga kukalako okubunira? Mu bufunzo otuvunaana kumanya nti wasobezza naye ne tutakwanikula. Kino nno kitegeeza ki? Lili Puzzle essaawa eno kyatubanja kiri eki? Kumuvuma. Bannayuganda abaana bano mmwe mubagaggawaza. Bannayuganda abaana bano mmwe mubafuula serious nga tebali serious. Bo bakimanyi nti we bajja ne batuvuma bwe tuyanikula nga bazzaayo accountability w'omusajja nti nnyongera ssente obusajja mbunyonyogedde ne buseka. Gwe sooka weebuuze ono obusungu bw'alina okumala ennaku 3 video ku video naye nga kuffe tewaliiwo yamunyeza kigambo kyonna. Kitegeeza ebisinga babikola babiraba mu bavume babawe ssente. Bannayuganda mulekeraawo okufuula abayimbi ensonga. Tewaliiwo muyimbi afuna ssente olw'okuba ng'azigwanidde. Abasinga bafuna ssente lwa nsonga ye bajja ne babakkakkanya nammwe nga mubaddiza ebigambo. Bano abayimbi mubaveeko nte. Anti ente kyekisolo ekiyonoona mu biwataate bye kirina okulya. Bana abayimbi temuddamu kubateekinga serious. Buli mubateekinga serious nga babakolerako budget nga bagenda bafuna ssente temuddamu kuboogerako obwavu bubalume. Era temuddamu kubafuula serious obwavu bubalume. Bannange mbategeeza nti eno struggle nnene nnyo. Tuli ku nsonga ennene nnyo ey'okununula bannayuganda omuli ne generation y'abaana baffe abagenda okujjawo. Akadde kaffe ak'omuwendo akatono ennyo ke tusigazzaawo okulwanyisa nakyemalira bwe tunaakazza mu bantu abo bagenda kutukeereya. Missoni y'abali abasajja kututega abantu bano bakimanyi nti tebatusobola. Bayina ssente, bayina emmundu, bayina obuyinza, bayina amagye, bayina sse. Naye ggwe weebuuze lwaki balemereddwa Kyagulanyi ne basalawo okusindika abayimbi? Tebasindika bayimbi nga bakimanyi nti basobola okusobola Kyagulanyi. Naye omuyimbi wajja n'alumba Kyagulanyi His Excellency Bobi Wine oba wajja n'alumba bannankyukakyuka ne mumwanikula abaagulidde bali abasajja tayimu. Kubanga eno diversion gy'abakozeemu okukuugula ogenda okudda ku right track ng'eri Museveni byayisizzaawo bye bingi. Mwegenderezanga nnyo entalo ezitalina gye zivudde. Era mwegenderezanga nnyo abantu ababasosonkereza nga nammwe temubasuubira. Olaba muntu kujja n'akukuba kikonde nga toyina ky'omukoze. Olaba muntu kujja n'akuwaayiriza nti bavuma abantu nga tonnamuvumako. Kitegeeza nti omulamwa gwe gwaggwe kumuvuma. Bannayuganda njagala okubategeeza bano abayimbi balya kukubavuma. Bano abayimbi banywa kukubavuma. Buli we mubaanikula ng'eri bafuna ssente. Tekuli muyimbi gw'ogamba nti w'amaanyi nnyo mu bo oba asaanidde nnyo mu bo okufuna ssente zonna ze bazzenga bafuna. Naye mmwe mukuzizza price taaga yaabwe.
Mwe muwanise price tagga zaabwe y'ensonga lwaki liri puzzle gwe wazize akulaga kimulumye nnyo waakiri akusosonkereza osobole okumwanikula kano nno kagenda kubeera kagenderere abayimbi liri puzzle atuzibudde amaaso kagenda kubeera kagenderere obudde bwe tulinawo obutono obw'omuwendo ennyo mbasaba bannankyukakyuka temuddamu kubwonoonera ku zino ngajaba temuddamu kubwonoonera kubaddiikuula nkugambye zino nte kubanga ente ze ziyonoona mu biwataate bye zigenda okulya omuyimbi osiiba oyasama nti oyagala copyright naye ate ne munnayuganda alina byabanja gavumenti naye ate gwe gy'obanja copyright obawolereza ono alina byabanja gavumenti oba oyagala kusuula gavumenti naawe akuwe copyright n'omukakkanako n'omuvuma ekikufuula ente eyonoona mu biwata byerina okulya waliwo n'omuyimbi omulala yakola statement n'agamba nti music industry ejja kutereera nnyo nga Kyagulanyi afudde naye ng'omuyimbi oyo tavuganga ku mmotoka mpya before Kyagulanyi tasulangako bulungi before Kyagulanyi and regardless music we yali tamusobozesa yadde okuzimba akayumba ak'emiliyoni 5 naye ku lwa Kyagulanyi azifunye ate yali mu kukugamba nti music industry okusobola okutereera alina kufa bw'eba yali y'amaanyi nga Bobi Wine tannayingira byabufuzi lwaki walema okugaggawala ate n'ogaggawala nga Bobi Wine amaze okujja tekikufuula ente yonoona mu biwataate byeri mu kulya n'ennyongera okubasaba abayimbi mubazire embaatanga zino muzizire temuzonoonerako budde bwammwe liri pazo bw'aba yagenze n'ayimba mu NRM agende kubanga ffe ebiseera ebyekisinga n'ayagala okwetuga tumuwa omuguwa ffe tuli baana ba nnyoko tuli baana ba kitaawo okukulaba ng'onywedde obutwa tutandike okukuvuma oba tutandike okukuvumirira totukwatako ne mu puroguramu zaffe tewaliimu tetwajja kununula ggwe wabula twajja kununula Uganda ate naawe kennyini mwoli lwaki tutuuka ku mbeera ekkakkanya koozi yaffe bwe tuti abayimbi bano mubawadde relevance abayimbi bano mubafudde ab'ensonga singa munaalekerawo okuboogerako wallahi obwavu bugenda kubaluma omu ku omu naye ebiseera ebisinga abo we batwe babalirira ku ssente bwe batwe babagaggawalamu ne mumala ennaku 3 nga babateze liri pazo ne mumala ennaku 3 nga babateze kenzo mu buvunze buli wiiki bakutegayo omuyimbi alina okukutaagula kakati njagala obeere mugezi weebuuze oli antega abayimbi w'amaanyi naye lwaki atega abayimbi bannwanyise bo banansobola nedda ayagala ggula budde bwo kyokka ate ogenda okudda ku luguudo olutuufu nga tokyasobola kuyunga nga walekeddwa dda tulekeraawo tetukiddamu okwanikula embwa zino ziraidingira ku mmwe gwe bw'okivuma n'olowooza mbu kinyiize nnyo oba bw'okinenyako n'olowooza nti kinyiize nnyo nakyo ne kizza omuliro naawe nozza omuliro walinga abakulu balaba ku social media nti trending nnamba emu kuliko ki nti gundi n'abaana ba National Unity Platform nga kigenda kisaba ssente ng'enkya kizimba ayagala yimbayo ayagala beerayo ayagala yingirira ddala ffe tetugenda kukakambuzi kugitwala ku ttale kulya muddo. Alright, kale oye muganda waffe yekolera itongwa mulina aina byawadde Besigye retired colonel ne katujjewo obubaka buno Abamerika bafiiridde Kanungu eyo in fact omu ye yafiiriddewo okusinziira ku mawulire agafulumya olunaku olwajjo galaga nti abalambuzi Abamerika bagenze mu maaso n'okubeera nga bafuna akabenje k'emmotoka oluvannyuma lw'emmotoka okugaana okusiba era bwe batyo wakati mu koona
emmotoka ne kwegamba ne losing control oba eyabadde agivuga na losing control neseerera bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuna accident ku lutindo olumanyiddwa nga Sheshero Bridge e Kanungu eyo. Yafudde munnansi w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Harrison Evan emyaka 4 egy'obukulu era ng'abadde mutuuze w'e New York wali mu America. Abalala 3 bagenze n'ebisago eby'amaanyi okuli Avuyon myaka 39 mutuuze wa Pennsylvania mu ggwanga erya America. Pennsylvania wewazaalibwa president abaddeko wa America omukulu namukadde Joe Biden azaalibwa eyo mu Pennsylvania. Omulala yabadde Jeremy Frederick wa myaka 25 ava California era mu America awo. Alpha myaka 3 Alpha Damulira myaka 33 ono wano yabadde driver ng'abavuga naye yafunye akabenyi neti yafudde. Bano abasatu bo basimattuse ne bagenze n'ebisago eby'amaanyi. Okusinziira ku bagenze n'ebisago baddusiddwa mu ddwaliro erya Bwindi Hospital gye baddusiddwa okusobola okubeera nga bafuna obujjanjabi obusookerwako oluvannyuma basobole okubeera nga beeyongerayo. Emmotoka eno yafunye akabenje wetwogerya yapaakingiddwa ku Kihihi Police Station nga bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo bakola okunoonyereza ku kyeki ekisingira ddala oba ekikulu ekyavuddeko akabenje kano okubeera nga kagwawo. Poliisi yagenze mu maaso n'okuba nga etegeeza bwe yafulumizza ekiwandiiko ng'egamba nti press briefing on a fatal crash involving American tourist at Cheshiro Bridge in Kanungu District. Ennaku z'omwezi 27 January 2025 lunaku lwabadde lwaggulo. Embeera eno we yagwiriddewo wali e Kanungu side zaawo. Besigye ali mu kkomera bannange. Retired ali mu kkomera. Ne mu kubeera mu kkomera waliwo n'ebigambo bya muganda waffe amanyiddwa nga yeekolera. Tubifune. Besigye ate nga we boogeredde ndi Kyagulanyi lwaki tobanja Museveni. Dr. Besigye nabo kennyini babadde basobola okubanjizaawo Dr. Besigye. Ekindeetera okwongera okukuba ebituli mu kukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye. Okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye yalibanga ye yali sparking factor okugirawo ddala enkolagana entono ebaddewo wakati we ne Kyagulanyi. Gwate owa FDC oba omuntu yenna nga gwe asibye emitaafu ku Kyagulanyi okubanja Museveni Besigye naye ng'ate asula ne Besigye eyazaalira Besigye omwana akola mu UN era nga omulimu ogwo gwasayiningibwa Museveni. Byanyima bw'aba yalemeddwa okumatiza Museveni eyamuwa omulimu amuteera omusajja we, Kyagulanyi alina okumatiza Museveni. Akunga abantu beekalakaasa ekibuga kyani era ani looya wa Dr. Kizza Besigye Sirukwago akunge. Lord Mayor yafuna obululu emitwalo nga yitasobola yadde okukungayo abantu 2 bagende ku kkooti babanje Dr. Kizza Besigye. Kaakati ate ofuuse kiiso kya mbuzi oteeka otya Kyagulanyi ku bunkenke abanje Dr. Kizza Besigye era amubanje mu ngeri ki ate ng'era bulijjo abadde nga amubanja. Gwe nannyini mufu olemeddwa okukwata awawunya wabula nza zo okuziikirako yenze gw'oyagala nkwata awawunya
gw'ogamba nti ebigambo bya Kyagulanyi byansanye eri Museveni gw'ayagala okujja mu buyinza okusinga ebya Winnie Byanyima gwe yawa omulimu mu UN. Winnie Byanyima ne bbaawe yennyini Besigye balina ennimi ezibagatta ne Museveni ezi olulimi olusooka olw'ewaabwe gye babazaala, olulimi olwokubiri olulimi oluzungu, olulimi olwokusatu lwe lulimi oluswayiri, n'olwali badde olulimi olwokuna lwe lulimi olw'ensiko. Kyagulanyi olulimi olumugatta ne Museveni luzungu. Kakati nze Museveni gwe mmanye yali agambyeko ne ku comedian omu nga bw'azannya anyumirwa nnyo era n'aseka n'okuseka n'akaaba. N'aseka n'okukaaba n'akaaba. Yamugamba I wish you were Munyankole. I wish you were a Munyankole. Kitegeeza singa yali abizannya mu lulimi lwe ate gwali jabagidde nnyo naye ate Winnie Byanyima amanyi olulimi Museveni lwayogera olw'ebuzaali nga teyasobola mumumatirizamu muwa musajja we oba lwaki tasobola mumumatirizamu muwa musajja we. Balina olw'ensiko, balina oluswayiri, balina oluzungu. Kyagulanyi ow'oluzungu, Kyagulanyi amuvuganya, Kyagulanyi ayagala okumusuuza nga yalina okwogera okulaba nga bata Dr. Kizza Besigye. Okuteebwa kwa Dr. Kizza Besigye kwakwogerera. Okuteebwa kwa Dr. Kizza Besigye kwakwogerera. Bwe kuba nga kwakwogerera mwogere. Bwe kuba nga okukwatibwa kwa Besigye kwakwogerera mwogere. Oŋŋambye nti ono yali agenda kuyeekera gavumenti era bwe twagezaako okukisambajja gwe wennyini owa FDC n'ovaayo n'onvuma yali agenda kuyeekera omu n'Obedi Lutale. Oba yalinawo olwedde ekibinja ekiri standby. Bwe kiba nga kituufu nga Dr. Kizza Besigye yali agenda kuyeekera gavumenti kakati atandike. Ekibinja kye yaleka ebweru kitandikirewo okupeppetta oba okuteekawo embeera okulaba nga Dr. Kizza Besigye ateebwa. Yali agenda kuyeekera. Mutugamba Jamiru Mukulu muyeekera. Kyokka ate obubinja bw'abajamiru mukulu bukyakola ebikolobero wadde nga ali mu kkomera. Twagala n'akabinja ka Dr. Kizza Besigye kateekewo embeera esobola okumununula. Temwerabira. Mwe mwennyini mwakozesa statement egamba nti akalulu tekajjaako Museveni. Mwe mwennyini mwakola statement egamba akalulu tekajjaako Museveni. Bwe kabanga akalulu tekayinza kujjawo Museveni, then atonka kasota nti ekigambo free Besigye so okujjayo Besigye kitegeeza action. Kuba akalulu kaba tekajjawo Museveni kitegeeza olina okuteekawo action okusobola okujjawo Museveni. Akalulu akatajjawo Museveni ng'olina okuteekawo action. Kyekikulowoozesa nti free Besigye esobola okuyimbula Dr. Kizza Besigye ewatali action. Lord Mayor Erias Lukwagolooya w'Omusibe mu loodi wa Kampala yakulira ekibuga era abantu abali mu Kampala bakkiririzamu ye. Kooti zonna zituula Kampala mwe baleetamu Dr. Kizza Besigye wakiikirira. Lwaki takunga abantu ne bagenda ne bajjayo musajja waabwe? Lwaki tayita abantu ne bagenda ne bajjayo musajja waabwe? Lwaki akabinja kammwe ke mwali mugenda okuyeekera nako kuba mwaga bituufu tekagenda ne kateekawo embeera ne tunula musajja waffe? Abantu abaali baagala okuyingira ensiko okukuba Museveni n'emmundu mbu be balemeddwa ate okuyingira oluguudo okugenda okubanja musajja waabwe. Mmwe abalina ekibinja ekyali kigenda okuyeekera gavumenti n'emmundu ate mu kaseera kano yemmwe abalemeddwa okufuna just abantu nga 3 4 5 bagende ku street basobole okununula musajja wammwe. Bannange mbeegayiridde Kyagulanyi mumugjeeko mu mamwa gammwe. Mumugjeeko mu mamwa gammwe. Kyennyini kyosobola okukolera Dr. Kizza Besigye naye kyasobola okumukola ki? Okumukolera. Bwe wabaayo akakodyo konna akasobola okununula Dr. Kizza Besigye nga kasukka ku bigambo nga koobanja Kyagulanyi ate oliye muyeekera atuwe kabinja ke. Mumukyalira mukyasobola okwogera naye abalagirire we yali akwese emmundu. Abalagirire we yali atadde emmundu
abalagirira abalwanyi be basangibwa then bakole enteekateeka egenda okununula musajja wammwe mmwe abayina ejje eryali lyagala okukuba gavumenti ligijjeko mulemeddwa okufuna amagye agagenda okuwamba Besigye ku kkooti. Mugamba akalulu tekajjaako Museveni ng'ate ge mateeka naye ate ne kkooti nga ge mateeka tejja kutaani Besigye kati mugenda kukolawo ki? Eyo fomula yennyini ey'akalulu tekajjaako Museveni gye mwali mufunye endala ey'okukozesa okumuggyako gye muba mukozesa okuggyawo musajja wammwe nzo ŋŋaana okuyita mu mateeka okwenunula. Era n'olaga nti mwe fomula yange ey'okuyita mu mateeka okwenunula mboofu kyokka ggwe bakusiba osooka kufuna balooya si mmundu oli mugwi wa ddalu. Nze toŋŋanya kufuna national ID ŋŋende nnonde era nga n'oyankubiriza nti funa national ID ogende olonde omuvuma busiru kyokka ate ggwe bakukwata ofuna balooya mu bufunze enzongoba ku mateeka ggwe ate ontwala mateeka. Bano abasajja batuprovokingidde ebbanga ddene. Bano abasajja baludde okutta ku baana ba Buganda nkiddamu. Bano abasajja baludde okutta ku baana ba Buganda. Kyova olaba mu buli mbeera batuteerawo embeera etusosonkereza tugende ku luguudo. Era Kyagulanyi ono yamanya fomula y'abano nti yakusaanyawo baana ba Buganda mu buli bwegugu. Kwe kusalawo gavumenti eno agikuba ensawo. Olaba ebatuprovokinga era baddemu batuttise. Baddemu batukwatise akalulu tekajjaako Museveni ng'ate ne bebakwatira wakati mu kalulu akako tonnabanunula era tewalaga nsi baani abaabakwata bameka abalina bamulekwa. Kyagulanyi is the worst opposition leader ever nga bwe mugamba naye at least Kyagulanyi alina n'abaana b'abasibe. Kyagulanyi alina abaana baatazadde. Kyagulanyi alina bamulekwa bamanyi nti balina okusoma balina okulya. Kyagulanyi alondoola abasibe be n'abawane ku balooya be nga looya wa Itongwa era ye looya wa Kyagulanyi nga looya wa Olivia Lutaaya era ye looya wa Kyagulanyi. Ate mbu talina kyakoze era bannange ye worst opposition leader ever. Gwe watta abaana baffe wabattisa. Abaana bamulekwa ffe mu Nuupu tetulina kati bamulekwa abaana tuli bataata baabwe. Mama wange Olivia Lutaaya bwe yali munda omwana we yayina bataata be yayina bamaama be mwe gye mwaziika Omujjulu nga gye mwamuleka yadde okuddamu mukyalirako. Gye mwaziika Nankunda Muwanga gye mwamuleka yadde okuddamu mukyalirako. Gye mwagendanga mu baziika temwamanyanga baana baabwe biki byaddako. Kale tobamatiza kubanga batosobola kubamatiza kubanga muzadde waabwe abadde alina okubamatiza afudde. Waakiri banoonyeza obwenkanya. Waakiri banoonyeza obwenkanya. Tebanoonyanga ku bwenkanya kubamulekwa abattibwako bataata baabwe mu struggle yaabwe. Wabula ssaino bagamba Kyagulanyi is the worst opposition ever. Kyagulanyi is the worst opposition ever. Omanyi bye yeetisse. Omanyi byakoze ebyakulema. Anyway njagala omuyite the worst opposition ever paka lwe tutwala obuyinza kubanga tetuli wano wakuba we tuteekeddwa okutuula. Kyagulanyi akeereye ssenkyukakyuka olw'ensonga yaayita mu mateeka naye okuggyako gavumenti si kusinika mannyo mu ngeri zonna bannange. Y'ensonga lwaki nti nammwe mwabeerawo emyaka 20 ne mwesimbawo emirundi 4. Museveni yabalema okuggyako. Essaawa eno omusibe obusibe ng'alina n'ekibinja ky'abayeekera akulemedde munda era nga ne baamukwata wasooka kufuna bannamateeka so semmundu ezirina okumununula. Olwaleero oprovokinga bannayuganda nti yabagamba temufune national ID abalimba akalulu tekajjaako Museveni ng'eribba Abanyarwanda bali mu kuzisolooza. Eribba Abanyarwanda bali mu kuzifuna era ye nga ye yali ayagala okutuggyirawo Museveni ng'alina solution yakuyita mu nsiko. Ebbanga lyayogerera ekigambo ekyo lwaki teyatuwaayo kubuuma lwaki abigira bamukutte. Abadde agenda kukimaliriza naye bakutte mukwata eddofe ate bakukwata batya n'oba nga toli ddofe. Bafala be bakwata. Era nagamba nze nti okunzita yenna alinzita ojja kuba mugezi nze nja kuba fala. Bafala be bakwata wabula owaabwe
abalemye okununula mu nkola ey'ekimafiya omuntu atya bwe bamukwata baafuna looya wabula eggwanga eddamba bawulira baagala okununula kimafiya mu nnaku ntono nnyo oba mu kaseera katono nnyo bwe kibanga okuvayo kwa Besigye mu kkomera tekigenda kubeera mateeka Lukwago gwe nannyini kibuga duumira tuumira ofuna obululu emitwalo emeka bufuula abantu kubeera bwakuweebwa abantu oduumire mugende mununule musajja mmwe kakati njagala bano abasajja mubateeke ku kigezo ddala Dr. Kizza Besigye abadde n'enteekateeka eziyekera gavumenti nga bw'abadde ng'atulimba bw'aba abadde nazo nga sinnawulira kabinja kakoze ataaka okununula Besigye ajja mu kkooti ne batuuka okumuzzaayo n'ajja mu kkooti ne batuuka okumuzzaayo nga sirabyeyo kabinja konna kataddewo embeera nti oba tujje tucyankalanye ekkooti oba tumuwambire ku kkooti mwali mwagala kuwamba gavumenti muli balalu olemeddwa okufuna omusibe nga leero bamukutte oyise looya ate ensonga n'okufuna endagamuntu nsonga n'okufuna endagamuntu nti akalulu tekajjaako Museveni kati bwe kabanga akalulu tekajjaako Museveni ne looya tajja kujjayo Besigye ne looya tajja kujjayo Besigye akalulu kaba tekajjaako ani Museveni ne looya tajja kujjayo Besigye mundu yeeyina okujjayo Besigye muzifune muzituwe zendi mweteefuteefu okujjayo bagamira kujikwekanga akasambi wano newe babbo mujimpe njimire ngene ntulukire ku kkooti omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu tavundirayo mujimpe ngende njimire mulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu abatya mu kkomera nga tetwalina pulaani B agala gikola kuba bannayuganda ye tayagala gyekolako nemulimba ensi okumala kabanga kaseera katuuse babaguddemu ate musigala mwekaza kale tekajjaako Museveni tubadde ne pulaani ejjawo Museveni kati mununula oyo then oluvannyuma tunaddira ebya Museveni musooke mununule oyo omulwanyi wammwe musooke mumununule oli najja ng'ekimulese kwogera ku Kyagulanyi oba kujjukiza Kyagulanyi okubanja Museveni Besigye ate nga yitabanjiza Besigye mumulina ebibagatta bingi mumwebanjize bw'abaamu bammi wallahi naffe tajja mmutuwa then tugende mu action ebbanga lino lyonna gye muzzenga mutusuubiza muzzenga mutugamba nti waliwo action kyekiseera action eyo eteekebwe into consideration nga Ssaabalwanyi the only opposition leader akwatiddwa kalulu tekajjaako Museveni mwaga kutta abaana ba Buganda gwe bw'oba oleeta obuyekera butwale wammwe siri musosoze mu mawanga nkiddamu siri musosoze mu mawanga naye bw'aba alina pulaani yenna ey'obuyekera agitwale waabwe ffe be twaziika bamala kubitaggwa okuggyako nga kiggwa ate nga naffe otulaze we tukunira naye tukyali mu nsiko tulaga ffe ne tusaana Kyagulanyi tasaanidde kati omubanja ati omunafu bamubanja emmere atalima bamubanja emmere Kyagulanyi bw'aba tasaanidde kati omubanja biki ate ebya Besigye nabyo tabisaanidde era kubikola ki kubiyimiriramu kubanga tasaanidde tukooye okufuula bannayuganda ab'okukozesa ng'obukozesa naddala Central eno tukooye okugizannyiramu nga mwe mulowooza ffe tetulina gizannyiramu era tetugimanyi gizannyiramu kyekiseera kati nammwe mutwale kiiwa mmwe struggle bwekibanga munnaye ffe tetusaanidde naye ate tuli waffe nkiddamu ewantu wonna wabawagazi naye wabaawo akawannanda ewammwe olaba ne mukika obaamu n'ewammwe ennyumba ya kitaawo
kireza ne mu Uganda buli omu alinamu akatundu wabeerera ewaabwe. Mu kisenge kyange simu oyinanga okunyokezanga buli lunaku, genda omyokezeeko ewammwe. Genda omyokezeeko ewammwe, naye waliyo ensiri. Naye waliyo ensiri, gwe ate ffe abantu tetubimanyi tetubitegeera. Mmwe mubimanyi, mmwe mubitegeera, genda obizannyireko ewammwe. Genda obizannyireko ewammwe. Wamma nze yeekolera itongwa. Musiibe bulungi. Wini byanyima.